Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange mwenna ab'ebitiibwa tumwebaza Allah akyatuwadde obusobozi n'obulamu. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe okwagala obusiraamu bwaffe wamu n'okubeera nga tubukolerera. Nga bulijjo Muhammad Kaloozi ngezaako okubatuusaako embeera y'obusiraamu wamu n'abasiraamu, engeri gye bawangaaliramu mu bitundu eby'enjawulo. Nkyali mu kitundu kye Atiglowk mu Apac district we nabalaga mu kitundu ekyasooka embeera y'abasiraamu engeri gye yalimu, natubeera nga twabafunira ku ngoye alhamdulillah, naye nga masjidi bwefaanana bwetyo yeetaaga obuyambi. Abaddu abo beetaaga okubazimbira omuzikiti. Abasinga mu kitundu kino ekya Atiglowk Abasiraamu bapya. So I'm called Mr. Yasin, Imam Yasin Odon for Atiglowk Mosque here in Qirat. We have started this mosque this year. It's now coming to 4 months. Maintaining the mosque while it is like at that condition, as you can see. We know we're lacking here where we are supposed to pray. Here we don't have even the toilet. Those are much challenges we are facing here as Muslim brothers. Saba Allah tabaraka wa taala akkirize aleeta abaddu abanaabazimbira omuzikiti, borehole wamu ne center gye bayinza okusomeramu eddiini yaabwe, n'ebibeera ebibiina 2 oba 3 wamu n'ennyumba ya imaamu. Saawo wokka mu kitundu kye Amunush omuzikiti nagwo si gwe mulungi nti gulabika bulungi. Abasiraamu beetaaga okubafaako, asobola nabo okubazimbira omuzikiti gubazimbire olw'ensonga bwe gutyo we gufaanana. Gwe olaba nti gukusanyusa, alhamdulillah osobola obutafaayo kubaako ne kyokola, naye nga woba ogutunuulidde n'amasinzizo amalala olabira ddala nti ogw'abasiraamu gwe guli mu mbeera embi. Twasobola okubeerako nabo ku Eid al-Fitr alhamdulillah, ne tubaako ne tubasaavinga ekyokulya. We tuvaawo we nkulaga mu kitundu ekirala ekiyitibwa Apere nabo baganda baffe Bali Bubi beetaaga okubazimbira omuzikiti, nabo bwe gutyo we gufaanana. Ng'omuzikiti ogwo gulina okuba nga gubaako ennyumba ya imaamu n'okubafunira amazzi oba okubafunira nayikonta, olw'ensonga amazzi bagajja wala. Mu kubeera nti ffe twasobola okuba nga tubawa ku sadaka entonotono ne tusiibulukako nabo ku Eid al-Fitr, ekyo kyabasanyusa ne kireetera n'abantu abalala okweyunga ku ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu mbeera ng'emugiraba. Era naawe asobola okubazimbira omuzikiti gubazimbire. Mu kitundu kya Amunu weetegereze masjidi nga weefaanana. Masjidi nabo beetaaga okubazimbira omuzikiti. Masjidi bagyetoolozza bisampa, tebalina ssomero, tebalina bye basomeseza baana ba busiraamu, n'ew'okusaalira tebalina. Asobola nabo okubazimbira omuzikiti gubazimbire. Ffe ensonga eyaffe enkulu y'ey'okubatuusaako amawulire agafa mu bitundu eby'obusiraamu n'abasiraamu butya bye bawangaala. Saba Allah tabaraka wa taala akkirize aleete abaddu abanaakyusa embeera z'abasiraamu mu bitundu bino Atiglowk, Amunush, Apere ne Amunu. Ffe ffennyini ffe abalina okwekwatira mu nsonga zaffe ez'obusiraamu. Tolowoozaayo nti eriyo omulala agenda ozikolako. Zendeese information gwe teeka mu nkola ekyetaagisa. Ayagala okumanya ebisingawo kuba ku simu zaffe ezo eziri waggulu ku screen. Insha Allah tusobole okuba nga tukwataganira wamu mu kubeera nga tukola omulimu gwa da'awa wamu n'okubeera nga tukyusa embeera z'abaganda baffe abasiraamu mu bitundu eby'enjawulo. Sigadde nze Muhammad Kaloozi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا الله إله إلا إلا الله أشهد وأشهد أن محمد رسول الله تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر ولله الحمد.